banyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki yenasooka mbalage location bino byaba CEO oba abagala okubeera aba CEO oba abagala okubeera business owners oba ayagala okubaako waatudde nsooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga this is Bulenga nga wakalutandika olw'Ebulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu Kitoogo bw'oba waakava mu Kitoogo wali eri nga waakava e Busega mu ttaawo n'otandika olw'Ebulenga waliwo Shero kati bw'otunula eno this is Mityana Road bannange ekifo kiri busy bannange wali busy nga bwenkulaze there is KFC waliwo Stanbic waliwo DFCU waliwo bingi nnyo kakati yes ekifo kirina parking ennungi wayonjo waliwo security waliwo buli kimu kati mujje mbatwale so guys abeetaaze bambi abeetaaze bokka just obusente butini nnyo nga you own a business of your own ate otuuka okola sedduuka lirina bakasitoma lina buli kimu naye omuntu abajja kwebuuza lwaki balivaamu the owner ayina ebifo ebirala bingi byamanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 erine ku WhatsApp eno nno mutebe ya CEO ogirabye wow zoom kati mulimu buno bu coffee set for your customers okitegeera ogenda sangamu ebitambala ebimalayo then this is for your clients obutebe bwe batuulako so kati zino drawers zino mwogenda okupanga engoye zijjudde wali wonna ne wano waliwo drawers kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer zino yes gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye akwata ati eri ate ne luli era nakigamba kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo connecting on your phone oba n'oziconnectinga wali ku screen w'olabira okitegedde ekintu ekyo eno naye ogisigaza ate eno neyina ne radio eyina bluetooth you connect your phone ng'okuba music faani mweziri faani 2 namba ozisigaza lighting kikyo okirabye ekyo so when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal so mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga bali kipaintinga yes kiri mu kudda bupya DFCU DTB ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri bizi abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala omuntu ayinza okujja lwa KFC n'atwala olugoye omuntu ayinza okujja lwa Abusa najja n'alaba by'otunda oli ayinza okuba nga azze kunywa amafuta n'atwala era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu banejjasonwanisa sijja kulwana era lwekyonwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako wamma guys kuba ku namba ejyo laba ku screen
ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko